Jojo oyagaza ki Judith? Jojo Judith Hadi yakola ki omwagaza ki? Judith ye mukyala atayomba. Judith toli musanga ku social media nti alina gwawalampa. Judith ever amindinga her businesses. Kakati gwe Jojo watandise otya? Ki ekyakubagudde okuvayo otandise okulwanisa mukyala munno? Bino ebintu by'abakyala n'abakyala obuteyagaliza okulwana lwano olw'okuba gwolowooza gundi ansinga talina kunsinga siyina musinga talina beera mu kifo kino nze nnino kibeera mu ABCD. Ebintu ebyo byaggwako byasigala mu bantu abali dormant. Ebintu ebyo byaggwako byasigalira mu bantu basiru. Ebintu ebyo byaggwako kyova olaba bannange amalogo mangi nnyo omuntu n'akuloga n'akufiirako naye nga that person has no reason lwaki akuloga. That person has no reason lwaki akuwalana. Olw'emitima egyo abakazi, stop fighting each other. Mulekeraawo okulwanagana naddala nga mulwana animal fights, mulwana chicken fights, mulwana fights ezitayina makulu. Fights z'olwana tezireetera muntu yenna mmere ku mmeeza, tezi-empowering muntu yenna, tezi-encouraging muntu yenna, teziyina muntu gwe ziteeka okuva ku step eno paka ku step eddako. Nze ngamba nti abakyala naddala nga mwe abakozeeko ku ssente abayinawo ebintu ebyenjawulo omuntu byasobola okulabirako abalivinga obulamu obulungi. You would have been an example to the youth. Nga muvaayo ne mwogera ku nsonga ezisobola okutaminga emiti emito rather than coming on social media trying to prove nothing. You want to prove a point that has no meaning. Shame on you, Jojo. I'm so disappointed in you. Imbadde nkwagala ebbanga lyonna nga nkutwala ng'ekirooto kyange olw'ensonga oli muwala muto eyeekoledde ayinawo agezaako okutuleetera naffe okwegomba okuba ekyo ky'oli. Yenze Sheila Adita akatambi kano kagenda banyiizaamuko era bangi mugenda kunvuma naye ng'ensonga yange bagezi bokka be bagenda okuba nga bagifuna. Jojo, I want to ask you a question. Gwe omuntu ali successful mu bulamu omulaba otya? Biki by'olabirako n'ogamba this person is successful okujjako okubeera ne bu pocket money mu ngalo? Ekyo ng'okivudde because anyone asobola okubeera ne bu pocket money. Sheila Adita asobola okubeera n'emitwalo gyange 10 according to ku mbeera nze gye nkoleramu n'obusente bwenfuna. Nze nabo bali n'emitwalo 10 nsobola okusanyuka. Kati gwe nga gwe omuntu otegeera otya nti this person is successful and this one is a failure? Okitegeera otya? Inze Jojo mu Kampala muno inkuze, I don't know any building that belongs to you in Kampala. In Uganda, you don't have any building in your name. And Judith Hadi has one. Judith Hadi be bakyala betukuze ng'ensi yonna ebawaana bayina ebintu bye beekoleddewo nti ye muwala eyakeera ku makyanga muto n'afuna feemu n'afunirako ssente n'azokolako ebyamakulu n'akola zi organizations n'alabirira bamulekwa n'ateekawo bino n'ateekawo biri n'ayambako abaana n'ayambako. Ate gwe otukoledde ki nga tonnaba kutandika kuvaayo? Otukoledde ki? Mwenna mutambulira mu layini y'emu. Being a socialite tekirina kyekiyamba muntu yenna. You're a socialite yourself. Kati nze nfuniramu wa if you are one. Mugezeeko okweyagala nga mmwe abakyala. Mukolewo ekintu ekyenjawulo. Mugambe nti kati according to society gye tulimu, society yeetaaga kino na kino na kino. Nti gwe wobeera e Bulaya it doesn't kujjako nti nno wazaalibwa Uganda. Okyali muna Uganda by birth. If you like it or not, okuddamu ezo entalo ezikyakuyamba zimba y'essomero e Uganda oliteekemu bamufuna mpola. You saying nti nno abantu abali e Uganda we already living a life of hell. My dear, your sister, eno gy'ogamba nti hell weewali nnyoko, weewali kitaawo, weewali baganda, meaning nabo balivinga obulamu obwa hell. I don't know if you get this point. Simanyi oba okitegeera bulungi. So gwe okulwanagana n'omuntu owalampa omuntu akusinga erinnya akusinga sente. Hadi yeekuba perfume eri worth 8 millions. Perfume emu eri worth 8 millions. Sisuubira nti oyo omuntu aba broke. Hadi yava mu bulamu obw'okweraga. Hadi atuula ewuwe
essimu n'alinda ambasada w'omu America n'amukubira ng'azze ku showcase nga just lugoye lumu weeruti. Kati awo ekintu ky'otugamba mbu takyalina ssente olw'okuba ssente takyalina za kumansa mu mabaala, takyalina ssente za waba bloga, takyalina ssente za za kuddaawo okuzunga ng'edda we yali, because she's a grown woman right now. Alowooza ebintu bingi nnyo, alina ebintu by'alina okukola, she has brands, alina ebintu eby'enjawulo, akola perfumes, akola ebigoye, akola engoye, akola perfumes, akola engoye, alina emirimu egy'enjawulo gy'akola. Tasobola kuddamu ebyo nti nze ennyumba yange ya remote, simanya nze nina roboti yeweereza ewange andi ABCD. Ebyo yabitugambagamba dda era yabitulagalaga dda. So abakyala mu ggwanga lyaffe erya Uganda mugezeeko okweyagala, mukole ebintu ebibasaana, mukole ebintu ebisaana ate nga bibaweesa ekitiibwa dani okuddamu ebyo ebintu by'ekisiru nti mulwanira ffeemu ya social media. Yenze Shila Adita.